Blood. Onywa musaayi. Do you believe that vampires are real? Ebyo byadda 1,000 years back. Ebyo mulowooza right now ensi ekyuse bannange. Mbu vampires yeziri. Otambula n'omuntu naye nga tomanyi. Nti vampire. Nti kanywa omusaayi. Claude. Atakola wati. Ndaba amanyo. Kati kankubulya ekintu kimulaba. Oba misana oba kiro. Actually, vampires n'emisamba right now ebintu ebisinga byafuna that credibility. Byafuna n'obwo obuyinza nti bisobola okutambula emisana ttuuka ebintu ebyali bitambula ekiro nga babitya. Kati those are the rituals they do. Do you believe in cloning? Or cloning omuntu? Or cloning. So kukwata n'ofa n'enkwambazaamu omuzimu gw'omuntu wange. But that's... Then n'osigala ng'omubiri yeggwe. Naye nga the soul muntu mulala. Those are ages those are clones. Ago. Yes. Those are binabiranga byadda. Kati mbiraba mu film. Edda tewaliwo cloning. Cloning kati byakyuka. Bw'ofa ne nkufunako oba aka video oba anything. I can clone you. N'osigala ngo otamba nga balaba hey wuyo das. Naye nga olimu muntu mulala. Bagenda okulaba ebikolwa byo bikyuka naye ng'omuntu yiwa bulijjo. Clones. Kati nsobola okugamba abantu abasinga obungi. President. Kuli bakabaka. Abasinga obungi. Celebrities ab'amaanyi. They are clones. Naye ninawo kamini. Kamini ki? Kamini kiggwa. Kakola ki? Wabweru tukalabi. Kakola okola muki? Osawulirawo wano? Kandi naye katono just kakola aba imagines. Aba imagine. Kati kulinda ko kati n'okusobola osawulira ddala. Adaza kulimba. Babalade tebalikwata. Nga bankwatira ki? Ng'ogenza omwambulu. Anti kati olaba wano omuntu mpozi kibanga it's private. Waliwo abantu abatayagala kujja kati ng'eyo kujjukira abantu abangi abajja. Abeereta nga tumuyise bakola biki okitegeera. Omwana aligamba sika jjajja sika mizimu sika misambwa kansoke nkalakata omusambo. Abantu b'amaanyi bengiriyako wano. Obadde oyingira geti tukalabya. Nze sikafuddeeko. Tindako bantu b'amaanyi. Osawula abantu ab'amaanyi. Awo benkolerako. Wano. Kati eyo ye mukongozi. Gweraide galawa watokendeze soundi ngo tuyina ka interview ketuliko. Galawa luno oluggi luno. Oye mukongozi. Luno. Bale manyagwa oyina kuba mukongozi nga musajja. Eri wali omusajja. Lwaki otekayo mukazi? Anti kati nga bw'olaba nti mbeera wano nze kasaagala kubeerawo n'abantu. Malayika, nze nasemba okwogera naawe wano ng'oŋŋamba simanyi emizimu, simanyi njuki, simanyi biki. Kati ate ekintu kite ku level na nawe wakoze essabo lyo. Essabo libaddengawo. Kuviira ddala mabega libaddengawo. Just nti wano nataddewo eryawaka ery'okumpimpi. Kale eno pusi erimu emizimu eno. Gwe, kalimu emizimu. Lwaki tova ku bintu bya? Kawulira ng'okagambye. Awulira. Pixie, sokoji. Awulira. Kati kano kakuyamba ki? Ono. Tekayonka nga ndaba. Kasaayonka. Kati kano kakuyamba ki? Tewali yambeesa. Naye gwe. Anyway, tutandika ekyo. Kwate tunatandika kuba nze wannema okutegeera. Wannema. Wannema ebyaddala. Ndi mwangu wakutegeera lwakuba nti anti emyaka gyo oyina okubeera spiritual awakened okuntegeera kuba kati nkugambye ki. Nali nina abakwano bange nakolera interview ne bakulaba. Bagamba oyo omwana twali naye mu Dubai oyo nenga kati ebye Dubai byagala n'osalawo ojjo otusawule. Anti wali babuza nali nabo Dubai nga nkola ki? Ekyo nakyo kyali baddawo. Ne Dubai naye nga abaana bamu nga mbaweereza ddagala mbatwalira na ddagala. Eria infection. Nedda. Ne Dubai osawulirayo.
kalimba weddagala eri habo ate kati kugambe so wali babuuziza amade bayagala kungamba nti waliwo basawula e Dubai ebyo nali mu byali birala nnyo kasooka obuuze kuba tulaba tutandikira kubanga abatulaba bizinensi yo gy'ojjamu ssente mugyebaleko kati kuba ntandikirawa anyway tuli ku The Truth Media go subscribe follow naye nga bahaze bakugamba webali okubanga batwala abantu ebweru Dubai Arab countries yokka gye bakole namba y'essimu yaabwe kweyoko okusobola okugendayo bali awo Lubowa then obanga osobola okugenda okukola emirimu ebweru omulimu ogusanga waawo bwenojja ne bakugamba nti kati emisambo wano gindaba nnyo wegiri nnyo kati gusobola okumbuuzaako olwo n'ogubuuza oli mu kwogera nagwo kati gwe musambwa malayika malayika waliwo omukwano gwange bajja kwano ne bakyala omukwano gw'omulala balenzi babiri babuuka bato bakyasoma kati bazze bakwano bo baali bakwano bange nga bazze kalwatuuka amasayaze ne gabula kati ne tuteekako guude ekitaala naye nga tutudde wano nga tuli mu kiboozi nga tutudde wano mu ddiiro nga tuli mu kiboozi kati omu gwe gwali omulundi gwe ogusoose okujja oli omulala n'akola ki nga yaaludde ngangajja n'alaba n'asirika kati lwe bagenda ogwebaka n'amugamba omanyi nti ndabye tutudde basatu naye nga ndabye bisiikirize 4 oli n'amugamba basulawo wano oli n'amugamba ko obudde bwali bugenze n'amugamba naye nakugamba malayika ebintu bibwe ebityo nembikunnyonnyola n'agamba nali manyi byakusaagirira oba si byamaanyi nali ebisiikirize 4 neetya nendaba nga tukyuka ebyokyuka nga kiri tekikyuka olimu ebisikirize 2 simanyi kisiize bagadde okweyoleka gwabazze yawe mbuyatya era ekyaliyawo yakeera mugamba ze njagala genda bulungi nnyo oyo yali mutuufu n'ekiro ekyonfuluma nti ze wangamba naye ze nali manyi bannange kwesokola ekimalayika enewe soka obuuze ku bantu kubanga abatulaba mugyebaleko olwobuuza mugyebaleko emisabadde gimanyi kubuuza simanyi kubuuza bana tuli ku The Truth Media go subscribe follow mannya Dayasi Walugembe channel bagiyita The Truth Media ndine malayika w'emisambwa yes ku TikTok kwali alina ebintu byakola na enjuki namubaletyako sometime back that was last year early so nabadde ndawo nendaba ate alina akakodi akalaka yakoze nimugamba malayika ate wano nga njagala onnyinyonnyolemu akakodi okwokukwata soda n'omuyiwa mu mugga biscuit n'oteekayo mu mugga neŋŋamba bajjajja batandise okunywa soda malayika mu komenti walemabagana naye gwe lwaki weekoza waliwo n'ababuuza batalina kye bamanyi si butaba na kye bamanyi bamanyi bali bagamba abeegeziwaza nga bagamba agabula baana ba Mukasa balongo ba Mukasa nenze siri Muganda ate ngabula balongo ba Mukasa abaliwo empozi oli mugundi Munyarwanda then n'owulira abalala oba kati ono agabula kati olwogabula anyo mbu bannaye jjajja kyanywa soda wallahi kyotamanyi buuza mu kifo ky'okwegeziwaza ebyo abaana bawala bye batwala mu pikiniki wakwata ekibaketi n'okitwala ku mazzi fruits ku soda nongena langa ng'ono oyambadde white onekaanekanye eŋŋamba kati nze ndi tokunyinyonnyole manyi kye bayita okubeera nga you are water child oli ki water child amazzi oli
mwana w'amazzi kitegeeza olina amazzi mangi. Baba myekisire besi betuliko. Mbuuza nze ngenda kubuuza buli kimu kyesitategeera. Kati olaba, do you believe in mermaids? Ani? Mermaids, yes. Do you believe that they are real? Those are tales. So you don't believe? Sizirabanga kuweewudayo. Kati Katonda wali omulabyeko? No. Why do you believe nti gyali? Because scriptures are written. Kati mermaids nazo tozirabango, but you don't believe nate scriptures are written. Nangeri akatoji kafanamu aka mermaid. Obusaba tekungamba biki by'obuuza. Okitegeera. So okkiriza nti mulimu ebitonde ebifuga ennyanja n'amazzi? Ata a percentage, yes. Sinze neetonda. Kati bw'oba okkiriza kyova olaba ne mu kusaba ng'oli mu kusaba ku byoto biki okoowoola emisambwa gy'ekika kyo, emisambwa egy'omu nnyanja ne mu bbanga ne mu nsozi. Okitegeera? Kati lwaki okoola emisambwa gy'omu nnyanja? That means gyegiri. Kati nze lwakuba abantu bo bakuliriza omu mukasa. Nze ngenda kuwa obuzibu onnyonnyole bulungi. Kwa ebyo byonna by'oŋŋambye osaba n'obikoola like sikikolangako. Kati ndi green ku by'oli kuŋŋamba. Green otya? Like mbiwulira naye sibimanyi, like mpulira people nga boogera. Era kivulaba nali nakubuuza kino ky'okoze nga mpulira abantu bagamba batwalayo mwenge, mwanyi, biki, gw'okusitula soda, emiyembe, emicungwa, amenvu, biscuit, obitwalo ne mwanyi zibaamu. Zaalimu? Saaziraba, nalaba soda. Nga mama gwe bajjajjabo ba.com. Nezo zibaamu. Zikyezo, abo obugune bw'amakovu. Gwe bajjajjabo temuutera ebbawa taaki mubere nga muliziganya ku WhatsApp. Sabategedde. Nedda. Ojogera nti nakugambako nti nze nina omusambwa, ndiko omusambwa. Wakiŋŋamba. Era nakulabako n'enjuki mu video nga enjuki zikuliko naye nga tezikuluma nga zikwetooloddeko bwe ziti. Nze ndiko era bw'olaba eyo video nti nagikola omwezi twali tutandika full moon lunakola eyo ritual. Those are rituals. Okola rituals? Yes. Kati gwelindako nga tonagera ne bw'olinnya ennyonnyogera n'ebintu bye. Nsambula n'ebintu byange bye neetaaga. Ogera nabyo ku check-in biki tebakubuuza waayo bino biki by'okutulita nabyo. Bintu ki? I don't know cause. Nze sinywa mmindi. Tunywa mmindi. Ebisambo omusambo oguniko sinywa bimindi ebyo biki. Kyova n'ebintu byange bisinga byonna bitambulira mu byeru and red. White and red. White symbolizes what? Kitangaala. Then red? Blood. Onywa omusaayi. Do you believe that vampires are real? Ebyo byadda 1,000 years back. Ebyo bye mulowooza right now ensi ekyuse bannange. Mbu vampires yeziri. Otambula n'omuntu naye nga tomanyi. Nti vampire? Nti kanywa omusaayi. Kola oti. Atakola oti. Ndaba amanyo. Kati kankubulya ekintu kimu olaba oba misana oba kiro. Actually vampires n'emisamba right now ebintu ebisinga byafuna that credibility, byafuna n'obwo obuyinza nti bisobola okutambula emisana ttuuka ebintu ebyali bitambula ekiro nga babitya. Kati those are the rituals they do. Do you believe in cloning? Cloning omuntu? Cloning. So kukwata n'ofa
nenkwambazaamu omuzimu gw'omuntu wange then n'osigala ng'omubiri ye gwe naye nga the soul muntu mulala. Those are clones. Yes. Those are biranga byadda. Kati mbiraba mu film. Edda tewaliwo cloning kati byakyuka. Bw'ofa ne nkufunako oba aka video oba anything I can clone you n'osigala ngo otamba nga balaba wuyo das. Naye nga olimu muntu mulala. Bagenda okulaba ebikolwa byo bikyuka naye ng'omuntu ye wa bulijjo. Clones kati nsobola okugamba abantu abasinga obungi president kuli bakabaka abasinga obungi ba celebrities ab'amaanyi they are cloned. Tebafa kubuli ekintu kimu olaba nsobola okugamba nti bayimbi ki bwewagenda okukula ng'obawulira ng'era obalaba ewebali naye n'essaawa zino bw'oyimirira nabo bagagwe mukulu. Kintu kigeza nnyo. I'm telling you the truth. Saagala otandika ate kututiisa abantu be tulaba. Anti abantu abatakula be tumanyi mu bulamu be basomesa. Musomesa yakusomesa primary okula n'okaddiwa naye nga yalinga bwe yali. People are being cloned. Era nkugamba in this era people are being clones. Gwe leka nkubuulire ebintu bingi ebitambula mu nsi. Nze ndaba nnyo firimu kati ebintu byonyumiza nti era nnyo biraba mu films. Mulabiwa firimu. Kati lwaki mulowooza nti ebintu bye balaga mu firimu siteba bituufu? Olumu bayisa information nga baagala mumanyi. A movie is an imani. Ng'ojjako abazanya day to day, abazanya gundi ezo naye ekigambo firimu it's imaginary. Mugira bwongo bwa muntu n'awandika ekyo naga singa kino kibeera bwe kiti n'akizanya. Kati bagenda okizanya kibajja ekiri. Gwe lwaki olowooza nti kiri imaginary? Kati wali abantu abeeteleportinga. Very good. Kati tulina mutants. Anti kati taba muntu. This world is being ruled by demons. Ensi etambulizibwa era efugibwa reptiles. Reptiles she says. Reptiles zimanyi. Misota. Bw'ediri mu klasi ya misolo ebintu byonna ebyewalula. Kati ensi bw'etambulizibwa gwe wowe obadde tokimanyi. Ensi eyina abantu abagifuga. Sako y'abantu abatasukka abantu nga 6. Ovuwiki tebakyalina bantu. Ensi yonna oba Uganda. Ensi yonna. Era abantu bagifuga 6. Uganda ggwanga sinsi. Era abantu bagifuga 6 bokka. Mulimu atambuza ebya health, yafulumya endwadde, yafulumya eddagala, yakakasa nti ensi bwe bagenda kufa baggweewo, yakakasa buli kimu. So kati abantu mulimu abamovinga music industry, mulimu abamovinga finances. Bonga bo bebatambuza ensi eno yonna. Kati kankubuuze gw'olina essabo? Nina. Osawula? Kitegeeza olina okunkakasa ennyo nzije mu ssabo lyo. Nze ssekakasa muntu kujja. Olina abantu b'ojjanjaba? Yes. Bw'oba wakujja ojja. Nze ssekakasa muntu ojjanjaba, ologa, byonna. Ate nkola n'ebisinga ku ebyo by'osuubira. Bingi. Kakati olaba okola ku bizibu nga kati kasooka byonna. Byonna. Kankubulire waliwo kati ate n'ekirala kankubulire ekintu kimu. All rituals ze tukola zirimu emisayi gy'abaana abato. Babies. Nduvire ku baana. Kati nkubuulira. It's a must. Olaba
totemyatemya nnyo people abantu bafeedinga ku baana bato olaba abantu abagenda mu ddwaliro yazadde omwana n'afa kuba muzadde n'afiirawo eba destiny katonda waba asazeewo okakasa otya nti oyo gw'ozadde n'afiirawo wuwo no bwegata ne bbaawo n'ofuna olubuto anti okakasa otya oyo gw'ozadde mu ddwaliro n'afiirawo nti yewuwo gwe bakuwadde kubanga obwana bubeera buto bwe butyo nga baakakazaala tekannaweza na ssaawa 2 tosobola kumwawula no kyogamba omala sindika wali ne bakugamba mbu afiiriddewo bozi bamala mujjawo nebamuza ne bagamba omwana olw'omuzadde n'afa ozadde afudde jukira gwe omala ozaala osooka n'ozikira namu kyobola olina okubeerawo n'omuntu atavaawo awo ate kuvaawo batya omusajja ne wabbaawo asigala wali ku bbali n'akalaba kati nga balinga waliwo obulwaliro obugezaako bimanyiiza nti omusajja alina okukola ki abeerewo ago malwaliro g'ebweru naye wano omusajja asigala eri toyingira eri gye bazaalira awo be babba abaana bafa babaswapinga kati those babies obalaba bayina amaanyi those small babies newly born yes either babafuma ne babali kyobaze kugamba nga ze ebintu byagera lumu bikalubirizo bikugamba malayika yes malayika either ne basooka banywa omusaayi malayika balina those small tiny body parts ezaabwe munda ze basobola okubakozesa wallahi bwe maaseka nga simanyi n'onsonyiwa be bakuuma omuntu okusigala nga tokola abaki obwana yes ogaye babukola ki babukalanga ne babulya kati olaba ensi bafubye nnyo kati njawulo ki n'omusezi anti kati kyoba omanya okulya abantu kizze kifuuka kya bulijjo kati okulya abantu yes kya bulijjo kizze kifuuka kya bulijjo nedda si kya bulijjo kati nze kiri weird kati olaba balyanga bafuna ye kati bw'otuuka awantu basobola n'okukugoba emisi ne bakwata ne bakusala wano mu Uganda byaggwawo ne bwotaba mu Uganda byaggwawo okakasa okulya abantu kyafuuka kya bulijjo nga bwe kyafuuka ddi ekya bulijjo okulya omuntu ekyomala kyajja kifuuka kya bulijjo tusooke tuddeyo wali mabega obadde onyumiza zi vampire zitulimu ne mu Uganda tulina vampires nnyo anyway vampires ziba cannibal abasezi babaira cannibal yes kati kyenkugambye nti cannibalism ezeefuuka ya bulijjo naye era omuntu omusi baga nti musezi kibeera weird kikukangamu oseka sokaga naawe leka kulimba nga tekyaliwo naawe olimba bwe bakungambira nti omusezi oli musezi nze ogamba naye nno omanyi nti nsa okukulya naawe olimba ate mmwe muddukira ebirozo biddukira walala kumbe kati n'osanga ng'omuwala sokugamba naye omanyi nti nsa okukulya mwana gwe gwe ngolowooza ayogera bya buliri ngolowooza naye nga in reality agenda kutwala akulya. Do you know that I can suck blood out of you? No tachimanya. No, like inkuwa example. Dongerezaako. Nze sisobola kubanga nze is a silly part of those. But you don't suck blood. Ate nze vampire, nze silly. Kati badde ngamba obadde okimanyi nti omuntu asobola okunywamu omusaayi n'otachimanya. N'ogenda bw'omala kutuuka eyo nga wamala sex n'omuntu oba ki oba anything n'otandika okubeera ng'okogga wekkuggwerera feelinga dizzy owulira omudwaliro ne bagamba nti tolina musaayi gumala ng'ate toli mulwadde toli ki. Yes. Okay. Ese wena okunywa omusaayi gw'omuntu ekitegeeza nti kusooka musimba mannyo nedda bambi nsobola okunywa omusaayi naye ate nga
kikusimbye manyi omuntu asobola okunywa omusaayi sinzi wegerezaako nnyo jja not really sisobola so ntuuke waka nga nenkana oluga cannibalism efuuse ya bulijjo ekyo njagala bakimanyi people are eating people and sucking blood okay wawe bakulya ovaawo wabula bwe bakunywamu omusaayi gwerera mpola be bagamba gwawo lwa buwoomi okitegeera okay and they have balina ba agents olaba zino foundation ate kati njawumbula foundation ezisinga zatwalanga baana bato nga bagamba nti oyo akuze nnyo abazungu tebajja mumutwala oli ekiwuliddeko batwala bato kale nga batuukayo either mufuna omukisa musika nga muwuliza omwana wammwe oba mutaddamu muwuliza yagenda mu bazungu omwana oyo yatwerabira wakiri bakutega mulala naye ng'oyo aba yafuuka ddamiro kikulu wangamba oli musambwa bwe buzibu aba yafuuka dda kyakulya bamufiidingako either aba yavaawo nadda obanga bingi nga bamulya dda obanga so bino ebintu bibali mutulaga nti new generation batulaga nti ebintu ko nina nga bwogambye waliwo mu video bagiyita together mutta omukago wemugendayo babagatta ne mubeera wamu either oli naafuuka fule omukazi gwe nga omuli munda omusajja oba omusajja n'abeera fule nga omukazi wa muli munda ne babagasta baba cloning. It's a new movie yafulumye it's like 2 months back elaga the new generation how things are done kati wagambye nti movie ziba imaginary anti kyembadde kyengezako okulaga nti byoyogera ebimu sijirabanga nako mbadde sigimanyi ya kweri ne ku muno wakikweri bagiyita together yakafuluma tenaweza na kati golowooza imaginary bakiimagininga baba cloning olina kati nze nkijjeewa bwe mba sigirabanga nako mubikola oba nawe olimu abantu abalala babiri munda nakugamba kyona kulwasookera ddala okunda ndekawo mba tobingamba tobinzijukiza tewagamba ati munnange that is the truth era kyova olaba ojje weegendereza ennyo nnyo nnyo abasajja abasinga abagagga bazaala. What do you mean? Bazaala nnyo? Yes. Omanyi lwaki? Balinako bwe balina ofeedingako. They feed on their blood. So ozaalamu n'ab'oku tenga nzirugadde n'okuddugala ennaku ekimusamba tekijja kwerusa. Gwe wadde okyanga waba olumu wabaawo shortage y'ebintu. Ngaki ng'omusamba gwakyadde ngaaliwo ebintu by'otakyafuna by'obadde olifuna ng'obijja mu ki mu bantu kaluubiriza ofuna kati ngaki ngaki ng'omusaayi ate aliwaze sinywa omusaayi bannange oba kati wammanyiziza buli kimu kati kitwaliramu eyo wabaawo shortage y'ebintu ebimu ngaki usanga wali tonywanga caayi ku makya kati oginywa caayi olya miira emu olunaku kati olina okulya breakfast olye lunch olye supper sibitegeera byosinga okwetaaga tebiriiwo kati no feeding areas per now n'otandika okubeera ng'omuntu wa bulijjo kati these days oli muntu wa bulijjo onywa caayi era ogwa bumbi zange ng'oba ontaasizza wagimama nsaaga kakkana nsaaga bwesookoleke obadde ongamba abagaga bakola batya bafiidinga ku baana just know okusigala nga buli mwana gwofiidingako a baby gwofiidingako
akuzaayoko emyaka mitono kyova mukanyabalira omuntu agenda fa omwaka guno omuntu namulabe banaye yenna agenda ogera kudayo mulanga alisted. Olya ti bambi omugagga yazadde omwana we n'afiira mu ddwaliro nga yeezidde omwana we abo basezze ng'amufiidinzeeko. naye teriyo obugagga bujja just like that olina bamugagga bya bulijjo. Anti kati kino kisukka ku bugagga gw'oli mu kulaba bugagga kisukka kati ekintu tekikyali ku bugagga kiri ku ki ekintu kiri ku how long you live. era pakumala n'ofa naye ng'obaddewo for how long ng'obuuza nti ekintu ekikyali ku bugagga the more you live the more what abantu kati ebintu kize abantu mwe abasiga mulowooza nti ssente kyekyobugagga obula kati obulamu kyekyobugagga kyoba oyina obulamu bw'obugagga kituufu. Engeri gye kyamanyibwa nti tewali muntu asobola kukuuma muntu nga mulamu oba obulamu tebuvaawo mu bbanga ne bujja munobeera mulamu paka kati tujja kwecreatingira obulamu bufu kubeerawo kasita mba nga ndi ku nsi. kati gwolina emyaka emeka? Ne mwana muto oyinza okuba otambulira mu sikundi ya malayika naye nga sigwalimu. kweri kyandiba kituufu. Lindako, by the way, from the interview we did, someone told me nagamba malayika wa mujje wanga takula, and we had not talked about that topic last time and search twalanga kikulu. Bagala kulenga kyolinga kama nze ndya. No. Hey. Kati emizimu gyakugana okuntwala mu kiggwa. Lwaki? Walina okuntwala mu kiggwa. Naye tewantwala. Totambulira ku budde. Okyusa programu buli lunaku. Kale agwe wongwirako nze nagwe olumu eyo programu eba teriimu. Oyinza okubeerawo nga wajja bakugamba naye aliko emizimu tomuleeta. Sirinako yadde empewo yatadde. Olabidde ddala nga ndabika ne kibuyaga akuuta sirinako. Naye oba oliko oba toliiko. Naye gwe kikkirize era kino kyengambye abantu abasinga bagenda kulanga kubanga ekyo ekintu kibadde tekivangayo actually wano mu Uganda eky'abaana ate nga kibaawo nnyo like tewali yakyogeddeko but kyoma abasasula nnyo abasawo mu malwaliro nnyo. nze mbadde mpulira bagamanye ekyokuswikinga abaana nga simanyi lwaki babaswikinga. Babalya akana kato kawoma kati. Nabula akamalayika we kaba tinkugambe ki. Uli so pure. Buli so pure. Kati bino bye wali okola ku nnyanja wali okola biki? Gye wagenda n'otwala soda n'otwala biscuit. It was a ritual that I was doing. Which ritual wali okola bikyo ki? Anka tujja bitegeera. Anyinyonnyola ntegeeremu akatinitini ebina nnema mbireke. I was summoning a certain spirit. Summoning? Ng'oguyita? Kuba nina ritual gye nali ngenda okukola ate nga specifically that same spirit gye neetaaga okujja okunnyambako. So kye nali nkola. Nagulira ennyonta ya Fanta. Those are mermaids. Wali oyita mermaids? Mermaids zinywa nnyo soda? Yes, those are the spirits estambulira mu mermaids. Zaagala nnyo soda ne biscuit. All those anti sinzira already ekyo banga aguwaayo ka token ng'oguyita kubanga already oba oguyina. Kati we gujja what's the exchange? Era bibaawo kati essa kugamba the exchanges. Kati gwe follow under what?
Where you follow under what? Mermaids? So kwate ku bigere byange oli. Bibadde ki? Kwatako oli. Binyogoga. Kwatako oli. Uli. Katoli mermaid. Mbuziza ngabye bugambi kwatako. Oli wa mazzi. So every time you be like that, better cold. N'okusukaawo. Wadde omusana gwaka nnyo. Ate kati tegwaka. Nga ngamba kugusinga wano, you be cold every time. Ebyo binyogoga. No, mmaina. Atugabende luli. Byeyongera temperature all that time. Kano nyogoga ko bigere byokuba neno waggulu. Ate no waggulu kwatako oli. Oli enyogoga. Atwagulire. Temperature eri wali ne wano. Dinabo. Okay. I go over. You were otambulira mu fengo lima meje. So kati bwe tukwire kibafu ky'amazzi. Bingi byotamanyi. Nedda nze siri mameji. Bado banyi nkuyire kidomola ky'amazzi wano ofuuka ekyennyanja wansi. Nedda. Bingi byendi byotamanyi. Oli biki? Ng'ogyeko mameji. Ndi muntu, ndi malayika. Toli. Kaloli. Oyinza onnyigira awo. Nedda, ndi muntu. You're human. I'm human without a soul. Without a soul? With a soul. Wangapi without a soul? Zina mukini. Kali kankubuuze. Do these guys abakwana bona bamanyi ebintu ebintu byotambulira? Not really. They do not know. Bo bakwana bukwanyi. Katosola befuukira eyo. Semanyi. Kubefuulira batya. Has it ever happened to you nobeera nga oli in a middle mu buliri mwegatta and your spiritual things be mermaid byani mizimu misambo byonna ne bijja? Oba oli abagattawo mwenna lumu? Sinategeera. Kino ekintu okitambuza okiraga. No, sirina gye nkizza naye nina ekizze mu bwongo bwange. Ebisigadde ebirala. Naye nga gy'okyame oba ne mmwefuulira siina bwe mwefuulira ntya. Bano nina gwe nali neefuulidde bw'aba gy'ali aŋŋambe. Era bo tebamanyi. Kumanya ate kikuseefuula. Abajayi balabika bakalakata abantu nga basatu omulundi ogwo. Kimanyi ekyo? Naye ate gwe kimanyi biri mu ggwe. Kati here. Naye ng'oba ofiiriddwa ki? Wallahi. Naye bantu mmwe muve ku sex. Wallahi tumuveeko. Baba mba mwagala mumusigaleko. Kasita tufunamu. These days ebintu bitambulira nnyo mu nkole. Mu sex? Yeah. Sexy. Kale yagamba Adamu Eva yamuwa ekibala. Nga ekibala yali apo kituufu. Ate naliyo. Ekibala teyali apo, ekibala yali sex. Mwe muludde ku nsi. Kati osobola okumbulira olayika wali. Sex yamuzibula amaaso. Azibula amaaso. So ekibala yali sex teyali apo nga musoma mu Bible nti yali apo. Okitegeera. N'ebintu ebimu byesitategeera ku bantu. N'ebintu ebimu byesitategeera ku bantu. How do you come ne mutandika to live muffe ne mutandika okulaba? Kubanga mwatukkiriza. Ate how? We don't know. I just see you, make you my friend, all of a sudden nze nkula gwe tokula. Kati notandika okwewuunya. Mutandika okunvuma gundi oli abubira muno yeefaako kumbe. Tiola. Nga bwe nakugambye edda ensi etambuzibwa. Waliwo n'abantu abafuga nga temukimanyi nti clones. Yes. Ng'oli yafa dda just gundi ye yasigalawo. Clone yeriwo. Clone yeriwo. Ng'omuntu obafuga mulala nnyo ng'oyinza osanga nga
yes ng'omubiri gwe guli naye nga munda mulala yatufuga muntu mulala nnyo. ng'omubiri gwe bagwa ye housing. Yes. Era bw'omutunulira mu maaso aba soulless. Muno mulayizinga okutunuliranga nnyo abantu mu maaso nnyo ng'oba oli eyo oba wa. Olaba ng'omuntu nga takuwa maaso takulemezaawo maaso nti agakuwa nti ogatunulemu. Ye bwalabwala ng'otandika okuddukamu ng'omwekengera waliwo n'ebintu ebimu by'osobola okukola n'omanya nti that is a demon, that is not a human being. Nka bintu ki ebyo sisa bibagamba kuba ate kiba kyakulwanyisa ky'oba ogenda okukoza ku bantu. tutaase sisobola tutaase ye kwegamba mwatusensera dda kyova olaba ekigambo AI kyafu kyova AI yafuluma nti kijja kukalubiriza okwawula ekituufu n'ekikyamu. Ojalaba ekintu nga kituufu waawo yo AI nga kyaddala nga kyolabye kyaddala. Yes. kane innovations empya mutandise ozireeteramu ebintu byammwe anti era AI kyagenda okujja ng'olwedde kitandise abantu batandise okwekengera. Alaba ekintu naga naye ndabye ekituufu ne baleeta eraga wamma kyali AI. Nali ngambye oba nalaba kituufu wamma kumbe yali AI. Kumbe ne wakirabira ne AI yali tenafuluma. Gwe n'olowooza okuba oli mu Africa wamma yali AI naye nga ffenno tetunabimanya. Kati golowooza ekintu okukera ku makya nekifuluma kitwala eddakiika mmeka okusaasaana mu ggwanga. Kale kankubuuze clones mu Uganda zisinga kubeera mu sectors ki? Bakulembeze. Leaders. They are clones. They are clones. Kati nkusiba omuntu atufuga se. Ogenda wala. Ndeka. Bade sigenda okukyogerera. Ndeka. Malaika ndeka. Gera maaso. Sa clone. Era okimazeeyo. Kugambe tukireke. Ekiriwa. Clone. Yeah. Obayimbi tulinamu clones wala mu Uganda. Nate balina makulu. Baki abayimbi balina makulu kuba abayimbi baffe biki naye we batuukira okucloninga most of the times oba olina a very importance to the world ng'ate balina kye bakuyitaaza. Kati okucloninga mukulembeze ebiseera ebisinga kubanga yayina signature yayina okugendako okukola ebintu ebimu eitha okutambuza ebintu eitha okusima amafuta eitha ebyobugagga byonna bibeera andaye signature ekyova ye akoloninga naye kati okuyimba cloning okole ki? Kati nze kwanjagaza ki? Ogenda okucloning kati bo bye bakola. No, kubeera safe. What does that mean? Cloning you omala kukkiriza gwe. That is selling your soul. Wadde tonakitegeera. Tongeraako njala zo nnyo ziringa ebijambi oyinza okufuna. That is selling your soul. Oba ogutunze? Otunda omwoyo gwo. Kitegeeza bagugjamu ne bateekamu ogw'omulala. N'obeera ng'oli. Kati balina engeri gye bakulima ne bagamba kati olwedde erinnya lyo tebakyusa linnya lyo osigala erinnya lyo kuba ng'olwedde abantu baba balaba ggwe naye nga omwoyo nga gukyusa n'ebikolwa n'ebintu by'okola nga bikyusa. Otandika okuva ku mulamwa ogende mwana oyo omwana ayina engeri gyafunamu ssente oyo omwana ayina kumbe omuntu ayina ssente si ye gwe mulala. Just nti gwe baakuyamba kimu kulekawo linnya lyo and your body. Abantu basigala bakuwa ekiro bagamba abanda yafuna ssente omwana yafuna ssente naye nga ekituufu you're not the one.
Oshegera. Kati wangambe gwe osawula. Olinamu abantu muno b'osawula nga obatulemezaako. Babalemezaako bati. Like nga obayambyeko okubanga basigala nga bamaanyi. Nga sigala bamaanyi batya. Mu society biki mu nkuli ze balimu nga bajja gy'oli. Kyokka mumanyikiddwa. Abayayi bakumanyi eyo. Ali munda munze amanyikiddwa. Kati njogera nani? Nze. Ali munda yalazeewo. Gw'olaba. Gw'oyogera naye. Ali munda yaliwo. Wali. Wano we tuli? Yenze. Malayika tombuzaabuza. Yenze! Olimu abantu bameka? Omu, nze. Ate wangambye olw'omwana alaba ebisikirize bibiri. Ate yalakyeka yali atamidde kuba twali tuli mu kunywa. Yali akooye. Yali akooye. Niwe gwamugwako n'afubutuka 10 yali akooye. Kyekyo bagambye imaginations. Bayisuubira bateebereza balina ebintu bye batambulira mu mitwe. Suubiriza buli ssaawa osuubiriza biki by'otamanyi. So eggwanga awo tuddayo mu ancient days years age oba teriwo kyaliwo mu ancient days ekitaliiwo kati. Babyokya amadini gajja ani ebikugamba amadini g'abaani? Amadini g'abaani? Bantu ki? Muntu ki yatandika amadini? The human beings muntu. Ati obadde okimanyi nti ne papa. Olaba malayika. Olaba. Anti yatambuza almost the religious region mu nsi yonna. Kati gusubi asobola okubeera ki? Tiyayimirira n'ayogera nti kati buli makya kigona njagala gakole gati. Ne gakola. Ne gakikola. Bakusange nga tokikola. Anti oyo anti waba Katoliki. Ati kati kyekyo. Kati mission ya mekutulia tugwewo. Asigalewo mweka. Kati tebadde ngamba obadde ombuuza nti mubayimbye nti mwe temuliimu clones. Nkugamba wabula kati abo bo kye balinga kye bayina. Kusigala buto. Their fight is to kusigala buto. Nga takyuka. Katakula. Kusigala buto kweyongera maanyi. Kati awo babies we bayingirirawo. Beba abagagga. Ennyo. Abatali era bagagga nnyo abagagga nga mu ggwanga si mu nsi. N'abayimbi abo ab'amaanyi. Okay. Ano mibigo n'abe nga yeekaaye. Omwana yo gifti. Omwana akola ki? Mwanange baamuse. Eddaali naye yanzitidde omwana. Engana yo naye Abannayuganda era bukyali mabega nnyo okumanya. Ate yalimba yafa. Era yafa kituufu. Tosobola kukera ku makino mugamba yali yeekoza nedda. Yali teyeekoza kituufu. Yafa. Ne kati yalikoza ati. Ye gwe wabiranga n'abayimbi lwaki wabaleka? Lwaki ova ku bayimbi? Omanyi otya oba saabaleka oba nabaleka? Tokyatijja nabo nga luli. Wabiranga n'abayimbi nga bajjawo gundi. Kati natuuka nga nina papas. Luli wali gafula. Nga si kubeera awo kubeera nabo okitegeera. That means kyonna ekiba kizza oba okubaako kye bamanyi oba kukwekera gyagamba. Wamma olaba yabeeranga nnyo ne gundi. Nagundi kati olaba ali bw'ati okitegedde. Bw'obanga oyagala kwewala ebintu mu nsi like want okutandika okupinpointinga
Wabaawo information yonna efuluma abantu batandika tunuulira b'obaddenga nabo. Oshegera babagamba nti oyo mubbi nasogamba oyo omwana yabeeranga ne mutabani wa gundi yabeeranga ne gundi bw'ati ate oyo bajja ne bamubaka awo ne bakola kitegeeza batandise okufuna ki naye kati mbeera nzekka bapinpointing wabaawo ekizize kyonna ogagamba nti nti wamma nti yabeeranga n'owembe gundi ate omwana we naafa mwaka akaseera aye olaba okitegedde nkiwulidde mameidi malayika siri mameidi anze kasi tobadde ng'onyigoga obugere ng'obw'omulambo ubandi mulambo bagamba omulambo gunyigoga bandi mulambo. Yes, by the way, bw'osanga ng'omuntu nga a human without a soul already aba mufu. Ate abanyigoga aba mufu actually clones omuntu aba mufu mbufunze kuba bakujjamu omwoyo gw'oba mufu ne bagureplacingamu ogw'omulala guli gwe batadde musigo ogw'omubiri kitegeeza the body is dead or there is a soul helping it to move. Bagitaddemu yingini. Manga bakutaddemu artificial ki heart obeerewo otambula mu bufunze you are a walking dead tambula oli mufu. Byoyogera yabiroota body shifters tobamanyi omuntu asova mu mubiri gwe ng'aliwa no omuntu osobola okuba nga weebase wano n'ova mu mubiri gwe n'ogenda makine n'obaako omuntu gotta n'okomawo n'odda mu mubiri gwe. You don't know that? I do not. Ebiraba mu film. Okay. Sorry for you. Niwone Uganda byapeninga ebyo? Nnyo. Bashiftinga emibiri gy'abantu? Body shift. Ego ky'omayanze emikolo gyekola nebyenkola ebisinga tebiri ordinary. Era kyegamba abantu benkola kozi saakera nekugamba nti nkola ku gundi negundi koja kwebuzaate wali nkola koja. Nze ndabanga ateredde kunga ajjawo. Oba n'embuga yange eyo nnyini. Kuba nyiwe nti osogituukamu nooti. Teringa mbuga z'abalala. Wano wetuli olinawo embuga? Waliwo eri awo the mini one so eyo terina buzibu. Eyo mini? Oyina ennene? Era n'ebikolerwayo binene. So kwokozeeko yagamba munno? Bo bamumanyi. Bakumanyi? Abamumanyi bo bamumanyi. So you do wonders? Abamumanyi bo bamumanyi kati sigenda keera nkugambe nti nkukozeeko genda gamba munno ajja kukubuuza yakukolerako ki. Kale okyanywa omwenge nnyo nga luli? Oba wakendeeza? Nywa. Kuba ogyatamiira ogundi musambu ogikuba ekigwo? Nsa wasaatamira ate n'ekirala sisobola kunywa nga. Ngaki? Buuza ebibuuzo ebirala. Nedda. Ekyo ekibuuzo kye mbuuzizza tonnakiddamu tusobola kunywa nga ki? Sikyanywa ennyo. Kibuuzibwa naye akaseera era katuuka tuli mu full moon. Full moon kitegeeza ki? Omwezi. So what's the purpose of the full moon? Ebiseera ebisinga ebintu ebisooka ne byekwatamu. Full moon tokimanyi nti ebibeerwa bivaayo ebiki. Those are movies. No, that is true. Gwe nawe ne movies gwe. Kuba byonna byeyogera birabyeko mu zifirimu. That is real. Nyola kwera movie bagita full moon ekibe kyaluma. Full moon. Ayina engeri gy'amalamu
gy'amalamu emyoyo amaanyi. Yeah. Okay. Ne gigwamu amaanyi. Tegusobola kulumba olumu ne guwangula. Tegusobola kola ki. Oba full moon we wantuuka osobola okuttira ki. Okutta ki? Kintu. Full moon osobola okutta ekintu kyonna? Kuba kiba tekirina maanyi. Tebisobola na kutambula na kunywa omusaayi biba byetaaga kunywa omusaayi. Eby'eddala? Tebisobola. Ne vampires tezisobola kutambula. Mpozi mwayise mu zooni zaazo. Kati full moon emala bbanga ki? Tebeera empi akaseera kanene. Kati bwe ssaawa zino tuli full moon tonywa? Kunywa ki? Omwenge, walagi, bikibiya? Nedda sinywa kunywako. Sinywa. Naye teweekatankira nga kati mba mpunyamu na buwunya ne gunkuba. ssaawa zino? N'okulyoko gide sinywa saayala nimbe. Kati full moon weegwako n'olyoka onywa kureti? Okulya olya kyalo tolina gali oba okusimba bufunze. Kati era nali ndi awo ne neebuuza why would wongamba nti bino byonna obirina mulina ebintu byemukolera byemufiidde obugundi kusikiri kyekikutwala oluusi mu mabbaala nga oli somehow half naked koyinawo oyambala jesi n'ogirako wano wokkawooti eno nenobeera waliwo nti mu ebyo bye mwagala oba okifunamu tebisi bye mwagala bwonna bwowulira oti ogamba anti kati ogambira kano kashuwa ono shuwa anti mwemula omudambale mugamba kashuwako oyinza okulowooza tutte shuwa kumbe ye kututte nga shuwa oli alowooza atutte shuwa kumbe gwe ye shuwayo. The devils are walking around you, next to you, close to you. They're watching you. They're your friends. You sleep together. You have sex together. Kumanyi olina muntu. The demon is besides you all the time. Kati we mwegwako nga mwena mulibadde mu demon. Tekisoboka. Mwetegeera. Tekisoboka omanya. Obeera mu bbaala owoyo ogamba oyo ali ku misho nga ali beze. Anoonya. Baba mu mabbaala omu nga bayigga. Anti ebbaala y'ensibuko ya sitaani. Ebbaala industry, music industries, movie industries, entertainment industries mu bufunze. Amabbaala y'ensibuko ya sitaani. So mabbaala mwatambulira. Mabbaala gaffe wano mulimu emisambo amazimu tetumanyi. Be babuzaawo abaana. Be babuzaawo abaana. Abaana bati. Abaana baffe abawala. Abawala? N'abalenzi tuwulira nti yabuzeewo twakoma mulaba gundi. Abamu tutte ekifuba. Si kifuba naye ate tobuzaawo mubuze. Abatamu tutte ekifuba. Ate abamubuzizza. Omuntu gwe muteeseza ne mwekwata ku mikono mutamanga muli basanyufu ne mugenda ate manga obuzizaawo ndi. Ongoberedde. Muteekawo ebintu ebisikiriza. Ate kati kyekyo muyigiriza abaana bammwe okuba nga tebayina. Tebeegomba. Okwegomba kwa buntu. Anti oyinza okwegomba n'okikolerera n'okwegomba ng'ate oyagala kya bwereere. Kiva bakyabakozesa nnyo. Nagamba olwasooka ne nkugamba kwa example y'ebisiyaga. Ne nkugamba nze siri homophobic era sibayinaako ki? Buzibu. I don't have any problem with them. I love them. Oshegera. Nenkuwa example nenkugamba ombuulireyo omuntu omu oba abantu abasinga ababeera mu bintu ebyo
nanyunga ye gwe bakozesa ne bottom nfuna bulungi ng'akomekereza bulungi. Bakomekerera mu rehab, bakomekerera abagudde eddalu, bakomekerera mu suicide. Why? Cause wate walina okukomekerera, it's a ritual. Gwe okuwa kiyingira tokimanyi. So there is no ritual ekomekerera bulungi mu bulamu? No, ritual y'ekiseera yo bwetyo bweri. That's how it's designed. Once you do it, abasajja the first day lw'osooka dde okikola, blood must come out. The first day. That is the very, very first ritual. Ate eyo bagiyita humiliation ritual. Kuswaza muntu. Ritual y'okuswazibwa. It's a humiliation ritual. Batopu be bafunamu. Wabula bottom ofunamu essaawa eyo naye ng'ogenda kuggwera bubi. Okitegeera? Kati immediately bw'ogikola bw'otyo ritual oba otunze yo soul. Okutunda omwoyo tebikyalimu bino nti ogasa okufuna emboba gweko manya bagambe mbaguza omwoyo. No. Kati bakikyusamu omwoyo osobola okugutunda mu bikolwa by'okola. Yes, mu bikolwa by'okola. Betugamba naye omwana ono bikolwa by'akola. Abalala kye bavumirira gwe ng'okikola oba ogutuuza omwoyo. Era olina okwerwanako nnyo okutereera. Oshegera tovula we bagambira nti bw'owulira bapasita abasinga manya abo bali ebiseera naye nga kyazongera kututumuka. Naye be babiridde bo baliwo. Bali mu gundi humiliation. Basi. Kyekyo bayita humiliation ritual. Oba omaze otunda omwoyo gwo. Kale bw'omala ogutunda enkomekerezo either ogera mu rehab oba ogw'eddalu oba owetta suicide. Oba olina okuweesabira nnyo notya naye the moment you do it. Kapuuti. Ate bamalina okukusuubiza nakola nti ngenda kuwa buli kimu ogenda kubeera bulungi essaawa eyo obeera bulungi. They don't last. Tekisoboka. You can't. So yo teringa kya clone. Kati olaba abo abantu abali cloned era ezo reptiles enkugambye tewali muntu abeera cloned ne bakuteekamu omwoyo ogw'omuntu omulala tekisoboka. Omwoyo gwe bakuteekamu guba gwa reptile. Ebyewalula. Yes. Reptile gwe ngamba reptile guba musuta. Kati byewalula. Kati musula giyina omwoyo. Giyina. Oguba gwasobola okulimbalimba Eva n'akwata ekibala n'akiwa Adamu. Kati olwo gwe omuntu gwe. Kyobula ebintu ebisinga byonna babikola ku disorganizing abantu simanyi biki through sex. Basi. Abinnyonnyoledde ebbanga byannema otegeera buli lw'oŋŋamba mba mpulira nga ŋŋamba. Sibitegeera. Kuba kati awe kyovula buli kaseera mba nkubuuza how old are you? Oyina emyaka emeka mukazi gwe? Egimala. Okukola ki? Sooka olinde ku lwasemba okundaba nali faanana bwe nti. Nali mukuloko nali muto. Njakudde mu vidiyo ndabe. Sooka ojjukira. Naye wali muto omuko. Kati nkuzeemu. Kitoofu olinakuba ojja kuba muto. Oddako ojja kuba muto? Kale litotisa. Kuba muto. Yeah. Ebya ddala. Nga tuli mufomu.
Kati you tell me nga full moon ewedde so that I can know. And a better difference, I swear. You tell me nga full moon ewedde then tulabe gundi. Yakuba muto nnyo. Kati kamba buuzi. Mutusinga kifa batabikola ebyo. Munoonya bulamu naffe bulamu tubulina. Musanga twagala konkalinga ensi. Konkalinga ensi then. Mukkirize nti bwe tuli mbe nga mutamu yansi waffe ate nkugamba ki. Mwagala kubanga mwabafuga. Tuwagikonka abantu bagikonkalinga dda. Then stop mukole byammwe mutwesobola. Anti kati tetwagala abantu balina mentality ng'eyiyo kati. Eyaki? Kyova okwogera. Timukole byammwe naffe tukole byaffe. What's wrong with that mukubanga mukole byammwe naffe tukole byaffe? Kati twagala naawe obunname. Then nemufuna muki. Obuuza ng'agamba nti yenze. Si yenze. Yes, si yenze. Now the problem is bino ebintu byoyogera nze mbirabanga ebirooto. I don't feel like they do happen. Kuyingizaako mu nsi yange. Like how? Asooka ombulire how? Only if wogiyingiramu and you have a third eye. Rojo. Anti nga magiyingira how? Kati egyo miteerera saakugamba bwogiyingira. Ebimiteerera saagala bireke tonyingizaayo. Wensidda. Ejja kudda. Guarantee nti nja kudda. Tewali. Good. Anti ekigambo kkiriza nze weesigenze. Mukwano. Gentleman's agreement. Ndeka. Sijja. Why would you even take? No. What if we sit where nsigalira ddala that side? Tosobola. Tojja sigalayo. Nja kkakasa. Nti okomawo. Manyi lwaki? Nti bino mpulira biwulire mbirabye mufu. Njogedde ku mpewo kati already bwemba tokomyewo bajja kummanja banansa. Bagenda kusangawa. Wano. Bwe banaakusanga ng'okyuse. Ng'obagamba yali wano yagenda. Nga shape shifter. Babamanyi ba shape shifter. Tobamanyi. Nga bakyusa shapes. Faces. Nga zikyuka. Ongatta. Sikugatta kugamba mazima. Ongatta oyogera bingi. Oba wakamala kino n'oyingizaamu ekirala ongatta. Kubanga bingi. Ate kati nkugamba eki. Bingi. Ongatta. Bejja nkutwaleyo weerabire nga si firimu. Nkoleyo ki? Buli kimu. Nedda mukwano. Tetujja kgenda. Kubanga sikitegeera, sibitegeera, sibimanyi. Katubonga mbu ina mini ssabo ne laagi ssabo. Omusaayi gwe tebasaaguja oyo erina zittatu. Kati nze ndi safe. Bw'olina zittatu gwe nga kati bwe bakukkiriza okuba ne zittatu. Malayika yalina ttatu. Sibbo. Abaliwo. Omwami malayika yalina ttatu meaning there is someone else atali malayika. Kuzi olina ttatu ya wano. Anti malayika like gwe nga gwe oli mubiri. Era webakulaga mbadde yasubula. Yes. Nandi mu yeni nandi munda yenze bondaba yenze yo dayas. Ati ne bwoba toyinga omwoyo osigwa dayas neera kasita face bajja gamba yo dayas. Ati gwe mutoko kutomera ina kutomera ebiri. Ala logika omufumu ira kutomera ebiri moro. N'omuzimu nagwo ne gufiirako. Wow.
bwe bakutomera omwoyo ogumu guvaamu ne gudda wali ku bbali. anti bwe bakutomera gumu guddali ne guseka ate guba guseka ki? nti musi oyo nze nsigadde. Kati awo oba guvunaanyizibwako nga bagufuna oba nga bafuna one of my body parts or hair oba whatsoever nga bakuuninga nga bateeka mu mubiri omulala nga mulaba akawala akalala kajja koogera ku social media kumbe malayika ali muli. Kale tugenda kukoma wano tuli ne malayika tugenda kukoma wano ndowooza next time njagala onnyinyonnyole how do these people live mu society, how do they live. Kyenjagala bwe tunaaba tukomyewo onnyinyonnyole mubeera mutya mu society. Baani? Mwe ba kuloni ba mizimu ba Nze misambo. siri kuloni. Mwe ba mbadde nkugamba ekigenda mu maaso mu nsi. So when we come back we're going to how do they live. Muina bye mutakola, muina bye mutalya, muina bye mutanywa, muina bye muteesembereza awo wenzija. Yes. Obere bulungi tuli ku Truth Media.